bali luno mbadde nziza olunaku luno olwaleero okufuna ensala y'omusango gwange kuba twakoma okuwoza mu mwezi gwokuna nga tulagira tuteekeyo submission ne responded naye ne bamulagira ateekeyo submission mu gwomukaaga mu gwomusanvu obutasukka nga 24 mbeere nga ntaddeyo obujoyinda era kyetwakola naye nandina okudda mu gw'omunaana guno okufuna ensala y'omusango nga bwolaba enkuba yonna bwenziguleddeko etonnya bweti nzize kuba looya wange namukubiddeko naŋŋamba nti nzija olwaleero bagenda kutuwa ensala y'omusango naye tekisobose genza okujja ate ne baŋŋamba nti wabaddeyo omukolo ogwa conference y'aba advocates nekitasoboka kuba nti tufuna ensala y'omusango kale nno obudde si bulungi n'embeera yennyini gye tubeeramu esente tezirabika tutambudde emyaka mingi tutambula emyaka omubwanga gwa 15 paka olwaleero nga bwolaba obudde obufaanana engeri gye baŋŋambye nti olunaku lubadde lukulu olunaku lwa annual conference yaba advocates kyensuubira nti oba oliawo olunaku lwali baddeyo balumanyi nti nange negatangamba kujja ku lunaku budde nga buno obubi n'akasente tewali tetukalina embeera efaana bwe kale embeera mwendi siri musanyufu yakatono kubanga obwenkanya mbwetaaga omubeezi manyi nti olunaku lujja kubeera lumu era bweri tujja kukyanga olwalo lwerekedde obwenolwetonye nenatetonye nja kufuna obwenkanya mukama yaweezi olunaku nsobodde njogeddeko ne kanso wange era mukubidde essimu kuba ye naye tabaddeewo na mwami Sibuga wamu nakampani advocates naŋŋamba nti nemubuulira nti bibanzizeemu nti olwali olunaku lukulu eri abantu abalina okutuwa ensala y'omusango naye naŋŋamba nti njogereko ne mwami Sam Kiza nga ye registra njogeddeko naye naŋŋamba nti balina enkola gye batukolamu bategeeza looya wange era bajja mutegeeza amangu ddala nabamaze okusala nzije badde bampa olunaku olulala olwokumpa ensala y'omusango nze looya yaŋŋambye nzije olwaliro ku kooti ndabe bampa ensala y'omusango nzeyanadyensubira yadde naye akisuubira olunaku lwolwaleero era kunange bwenzize bweera bwemaze okumanya nti ensala yaago tennaba nemukubirako naŋŋamba njogereko ne registra era mulinze enkuba etonye wonna nga mulinda maze nenjogerako naye naŋŋamba nti bajja kutegeeza looya wange obudde bwonna zije bampa ensala ey'omusango gwange naye nga nti olw'ensonga nti embeera mbi abaana baffe beetaaga okusoma tukoze ebbanga ddene okutambula kati olaba tutambudde nawe olaba ntambudde tosanze nga ntambuza bige embeera sinungi n'obundi n'obumu so emyaka tugigenda mwena naye kirungi nti okuwoza twamala buli kimu kyaggwa tulinda nsala yamusango mukama nga ye mubeezi kuba amanyi nakola era nga bwenjogera bujjo nti mukama atonda ffenna era yatonda ne abalamuzi abalamula emisango gino mumanyi omulamuzi mukama katonda atujja mutima gwe femuziba kungi ekisooka embeera ogimanya embeera y'ebyenfuna nzibu abaana tebasoma ekyokulya nekyokukifuna butabi okubeerawo mumbeera y'obulwadde abantu tuli balwadde
buli mulembe gukyuka n'enzimba naye ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba plan eza buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika. Tusangibwa Nateete ku Prime Village Mall level 2 room D7. Esimu 0757 54 4 oba 0772